Abavubuka batano abakwatibwa poliisi ssabbiiti ewedde oluvannyuma lw'okusalimbira ku paalamenti nga batwala okwemulugunya kwabwe nga bawakanya ekiteeso ekyali kireeteddwa omubaka Ssekitooleko ng'ayagala paalamenti eyongeza emyaka gy'abalamuzi okuva ku 65 okutuusa ku 75. Mugamba mwaba kwasa amateeka nake mwaba menya amateeka polisi ya Uganda. Museveni ekisera kituuse. Abavubuka ba Uganda bakibanye. Omusajja omunyolo omutuusono ali mukolo n'eggwanga lyaffe ali w'abanyarwanda. Abavubuka bano abava mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo omuli DP, FDC n'ebirala nga bategerekesa okuba bigirirwa Moses, Kayondo Juma, Nkosa Alan, Kiza Hakim n'Ensibuka Haruna be basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Joanna Asiro owa Kkooti ento ya Buganda Road okuwulira okweyimirirwa kwabwe. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu pulida waabwe Lumu Richard awadde okusaba bateebwe era n'ategeeza nti abazze okubayimirirwa bwe balina amaka ag'okulabirira nga balina ekifo ekyenkalakkalira mwe babeera. Lumu ayongedde n'agamba nti abavubuka bano balina abajulizi abalina ebisaanyizo ebimala okubeeyimirira. Introduction from LCs. I just assist bodies. Father identified the sureties, but the national ID is enough. Wabula oludda oluwaabe nga lukulembeddwamu Peter Mugisha omuwabi wa gavumenti lutegeezezza nga abajulizi abaleeteddwa abavubuka bano olw'ensonga nti ebiwandiiko ebireeteddwa nga bikwata ku bajulizi bano bikontana n'ebyo ebiri ku ndagamuntu zaabwe. Also indicate that maybe they are introducing them as to their workplaces. None of them indicates the names of the applicants they intend to stand for as sureties. Oluvannyuma lw'okuwulira enjuyi zombi, omulamuzi Joanna Asiro ategeezezza nga bw'agenda okuwa ensala y'olunaku olw'enkya. Abavubuka bano babavunaana emisango ebiri omuli okukuba abaserikale ba poliisi n'okukoma mu bantu omuliro. Kura Kingdom TV amalindirire Nakalema Grace ne Ikak Ronald. This is Kingdom TV.